eriyo rage. Eriyo rage. Singa buli muntu alina principles ngeza rage, singa buli muntu ali bulungi mu music industry. Silanga ko muvubuka wanja bulunga rage akakatona ali mugulu. Silanga ko muntu ali organized nga rage. In fact alina shekololo. Nzo mukuba atengena na gula table. Sagala kumpa ticket. I'm going to pay my own money. Ntule ndabe rage. Nze gola bawana. Sirabanga ko muyimbi mu Uganda. Gwe nsobola kugeza ku rage. Njagala nnyo Kenzo, njagala nnyo Shiba, njagala nnyo Bebe, njagala nnyo bani. Omuvubuka oli Katonda yamutondamu ekintu oyo omunankola oyo. Oh my God. Yobora abavuka bakulembeze man. Tolabanga wabigambo bitono bati abakitegeeza. Ebigambo bitono bati abakimininga. Ali love layagala buli muntu. Bwaba akwagala ali amba eri buli mwana leiji. Muvubuka gwe bakukuza wakulira bulungi nnyo. Wazali abantu abatofu. Ne mukazi wa Yesimi. Oba ino mukazi wa Yesimi. Yafuna omulenzi, yafuna omusajja. Nze kambabulire. Nze mbadeko n'abantu, mbadde mu bayimbi. Nze ndi mukwano gw'abayimbi, ndi muntu mbayimbi kuba nabangana emirimu. Naye sirabanga ko muntu ali organized nga rage. Era wawuliranga omuntu nga afunye otawuni rage. Totawana nga obeeranga kusayirira omanyiranga nti oyo muntu yamuyikiriza ne wabeerana. Ekyo nkibabulira. Gwe wafunye amaanyi agadda mu Sindi. Wadde okurepressinga ekigambo. Wabadde wafunye n'amaanyi agagenda ku interview. Gwe emiyayu gwe. Emiyayu. Gwe ogulire mu bwapukamingi gwe. Njijukira omuwala oyo ayimba koloboza simanyi na wolovu. Bebe kulu yamugambako najja wano nga yena atambula gongobala ng'omusiya zaati. Nga basuza na musuze. N'amanyira bebe kulu n'emmanya ekigwo kye. Kati yafuna kiri sadira alina ne piro. Ate nga piro ya buloka. Alina ne piro. Kati ayimba akoli makale wansoza yakusuza yes. Walina gy'osula. Musimya abantu mbasimye reti. Wakisigo wa musuza. Mu appreciating enti wansoza. Bebe kulu yakugamba akantu ka style kali katono. Nolowoza mbolenge wagoli upcoming oyina piro nga ya buloka. Kunyiga amatu n'amatama n'amannyo n'amanyindo. Kati gwe wakoze era okudda mu Sindi. Bigi era. Tolina wadde kapasito balevo yonnedda mu Sindi. Yakuyamba n'akulonda ku lubungo. Upcoming. Sindi okuwa obuwedde bwozire just one ne waba tone. Just a tone. Do you know why I love Chance Nalubega? Up to now. Naimba muchakale ngandi upcoming. Chance Nalubega najja mu luyimba lwange nateekamu ebigamba. Agambe atya. Osandala papa. Oluyimba lwaba worldwide. Evergreen song. Because of Chance Nalubega. Because of a voice ya Chance Nalubega. That is my man. The Chance wange tasobera dibwa mutagambo ako. Otagambo ako. Newa simubuzanga nyimiride. Nabeera mu Eagles yonna sebampa mu the Chance yimba ku muzindalo. Chance Nalubega nankwata ngandi upcoming. Nantwala mu studio nansasulia studio by then yakasuukira ngo ugikoleramu. Nampa Dr. T Travers. By then nga Travers okukubira. Uina kuwa superstar. Era lwaki yakuba because of Chance. Natwala tepu nagitunde ewalusini. Zinatunda ko tepu ewalusini mmwe. Womanyi. Omanyize. I'm a big brand, my brother. Mumuli ba upcoming bayimbi ba TikTok. Muko makubyalo bye wamwe. Chika kimukumanya. Gwe singa Sindi teyakuwa voice ye. Kalubero luyimba wandi luyimbe n'olwewulirira. But see you tonight. Dwatunda Sindi tewatunda gwe. Ate ne Sindi atundira ku Shiba. Bwata wana Shiba tatunda era yeteke tasobola kuvaawo.
oluyimbe wekakale mu lunyankole tulabe lutunda waliwo yimbe ez'olunyankole mmeka zaali zisazeeko mbalala zaasala mbalala bwangamba sandupusi ngenda ku block nga zisogera ku bafuna awe ngenda oli omukombo busolo abo siba waamu nawe sina budde bwabo ngenda ku block nga nkoye erinnya diwandiikaawo njogere kwatadde obusolo njogene kwani babuta kufuna views oli abadde ayimba naye alini bwe yabuta ali luddawa teyakomaawo yabuta akigendedde n'abagamba nze nakikubye nalaga ne voice note yakikuba yakomaawo alinayo oluyimba olulala ate wamuwa akapande nalowooza mbu wakitala akankanya obutako ndaba yagenze nayimba endala zaakoze kati ompandikira ngenze nakangubi levo yange toyogera ku bafuna awe abo siba waamu gwe kikazi gwe genda weetondere Sindi genda weetondere Sindi kalya yeekomyawo weerabanga ow'ekitalo kyonna kyolina tokirina kuba gwe njagala otule mu nnyumba omanye nti n'obuwawaadi bw'olina bwa Sindi yakulekera bulekere nga nfuuzi akayimba Sindi lwana ate nno Sindi tomulaba ajja keera ku makyaka ajjemu eddoboozi lyonna mujjukira Spice yakola mwawana wano gusiya zimbe guyimbi musimanyi bitya musimanyi biki biyimba biki simanyi onta simanyi obba Spice najjamu eddoboozi olimba luliwa lulina views mmeka olabanga yalenga ejjambo wakola Sindi ajja kukufuukira ate mwetondere mango Sindi tomuyite mmere ajja kufuukira program musasule ebyogera bye bijja kumujjako akwezingemu omusasule wano waliwo abantu batamanyiira owulira nga obyogera Sindi ajja kukootinga ekintu eki akwezingako akuteeke mu mateeka omusasule ekyo nkikubulidde oyo muwala tomanyi mukazi tomumanyi baasoma bategeera gwe tobadde namolaasole teyo neddamu Sindi oba yanukula interview ya Sindi tonatuuka wadde ku koota eddamu Sindi kyeyakuwa kiri value kinene nnyo n'okusinga emyaka gy'olina omanyi Sindi gwe level ya Sindi eyimba na ba Beyonce Bariana akuwadde chance eyo chance yajuwa bana abantu ameka akuwadde mukisa mumanyira odda mu interview gwoina mwabuwala mwemulesa abantu ennaku ku mitima kano sokola nga Sindi taddamu kuwa muntu n'omukulabo anafanga tazemu kuyimba na muntu because of you ani akuwadde amagezi agenda ku interview demu Sindi ugwe upcoming gwagwide mbu upcoming wali wakakola nyimba mmeke stasala mbalala lwaki banankola bana bayite bakwanga kulabo ze mwakwana banankola bana zali zikomyewa mulekerawo disrespecting okunafuyanga abantu disrespect mu respecting abantu mba appreciating beba bakoledde man oli kabingo olusingo singolo kantu golinga enkoke yensasere oda mu Sindi gwe emiyayu gwe bantu mwe omwana mirembe yakyogera yakiyita baki babayita bani banalysist babayita batya kyanema okunyonyola ekintu ekyonze mwana kyasoma banasobola babayita bani aba bantu disrespect yes ekyo nkyogedde waliwo mirembe kyayogera bagundi abo mulengejjera ku bantu ne mwefuula ate ba hypocrisy ne muva ne mwefuula abalungi banalysist ndowooza abaana babana bakiwandiika wano naye oyingira mu nyumba yo manyi bwokaaba bwoyingira mu maka go manyi bwobeera nkimanyi ogenda kwejjusa ebintu bingi naye vaayo okole statement ejogambe nti I'm very sorry my fans and the fans of Sindi. I'm so sorry my sister Sindi. That is enough. Chige na malawo byonna. Fa omuntu akwagalwa Sindi. Olimba otwalulira lwa dobozi lya Sindi ne bipati beta tuyimanyi byogamba. Tumanyi kalika
oyimirire ku sindi omuddemu ugwe enso jajiwulira egenda kucha n'ennyingo jajiwulira. So I think ndoza leo katukomaawo njogedde ku bintu bingi naye ngagamba kigambo kimu gwayagala emotoka genda mu Sura Motors ogule motoka empya n'enkadde nawe atunde motoka genda otundeyo motoka. Sura Motors basangwa kibe ku Salama Road bali opposite Mafragata African Oil. Osobola kwa ku namba isimu 0701879187 butere bubera mu office za Sura Motors. Kayeka moga mumpi na ku Masagazi Summa Maria Robert manager Kabugu Medi Bukenya Media tubonge network kabere Jobless Pioneer Dalmati bona babera okulaba ngate munaye bakuguze motoka oberenga eche motoka ochimala. Sura Motors esangwa kibe ku Salama Road bali opposite Mafragata African Oil baine wali ate kubana Masaka era waliwo bonde ndala gwayagaye takaitali konkayana gena Musozo Properties